So ng'ogyeko okuproducinga, okuyimba, okuwandiika, biki ebirala by'okola outside that? Ndi muntu wa art, nkola engatto, making shoe. I work with the Perfect Shoes Company. Mundeba, then ne ku William Street. Yeah. Era muso mba siri busy wano mu studio, I go there. Kiroto kyange okola ku kintu kya fashion, naddala ebintu by'engatte ebiwebiti. I love fashion, art. I love art. Banaye Sharks ansuubiza engatto, like one pair or like three? Nako omukyala waaba gyali, tujja muwa. Okay. So ansuubiza pair bbiri. Nja kujja wano mu episode eddako nzibalage. Ngenda muwe engatto n'omukyala wanaabaze naye. Omukyala taliiyo. Mukyala taliiyo. Ojja kumpamu yakubiri. Ate abaana ojja kumpa eya maama. Actually, ya mama. Mama jamukolera engatto. Era kino kyonkusuubiza mu maaso ga kamera. Banaye Sharks ndowooza muwulidde, nja kujja wano mu episode naddako mbalage engatto gye yampa n'eya mami. Beno mikolo mbaga biki bwe bityo. Mulete place orders zonna. Just kola like canvases biki bwe bityo. Because bibitaga lot of machines. Mashitegeera. Naye business zisigadde gentos, moccasin, biki bwe bityo. Ebyo mbikola. Ndowooza omuvubuka ali eyo owulidde. Njagadde nnyo Sharks ono kubanga mu mboozi ye alaga nti takozesa drug yonna, abeera kwalaali. By the way, nange wano wennyini we musanze. Simanyi balist ye muntu gwendabye ate n'ebbanga lye mmaze nga twogerezeganya, ye muntu abeera kwalaali, ye muntu gw'oyogera naye ng'owulira ddala teri kyatadde kimuli, like teri kimuli ku mutwe nti oba ayogera with any kwegamba abeera sober at any time. Naye ate mwagaddeko n'ekyokuba nti muyiribi mukozi, akugambye akola production, ayimba, awandiika, ate era eyo bw'aba avuddeyo agenda n'akola engatto. N'olwekyo omuvubuka atulaba naawe yiriba, teri sente zogenda kufunanga za kakeeka, teri agenda kukuleetera kintu just on a silver plate, teri kintu kigenda kutuukako butuusi. So give it time, kuba naye akugambye nti tannaba kubaako kyala nti ayina waatuuse ekiri awo, but 2019 abaddewo kintu kino yakitandika 2021 katuli mu 2022 agenda kuggwako myaka ena ekintu kino akikwasaganya. So teri kintu kya abavubuka tulekerawo okwagala ebintu ebyamangu ebyakagwirawo, ate tuleke kulowooza nti sente zigenda kujja just like that nga tolina effort gy'otaddemu nnyo y'amaanyi. Sharks Prince gwe tuli naye, waliwo associations zino ezibatwala, ey'abawandiisi njiwulira weeri, y'abaproducer nayo weeri, then n'ey'abayimbi weeri. Gw'oli luddawa mu zino essatu? Ebintu ebyo obiraba bankugambe oba politics mu music oba biki bwe bityo kyenyinza okugamba. Nze sina ogamba nti wano wenga okujjako nga bwe naba nkiwadde time nimanya nti kati bano batuufu, bano si batuufu, era omuntu otuuka n'osalawo sinaba wa time. Naye ng'ebintu birimu kaayana kungi, nawe olaba ebintu by'entalo. Ate nze ndi muntu siriwa bintu bya ntalo, saagala nnyo kwenyigira mu kavuyo, okitegeera. Kati abantu abo buli omu alina gundi zize, goals zize, okitegeera. Tebalina one goal naye ng'ekitugatta kiri kimu music, okitegeera. So like that. So wano nno we tuli waliwo ne band lwakuba sisobodde kukyusa kamera kubalaga. Gwe kivuga kikyokuba by the way? Ebivuga byenkuba. I can play the keyboard. Okay. Daba nti for production. N'ebintu ebirala nsobola obigezaako lwakuba I'm not so perfect. Kyenyinza okugamba. But for the keyboard, yeah, ate nandikozesezza ki production. Actually, mu software teriimu. Software mweri naye ate egenda kwekuba. Olina ogikuba. Ofunyewo wano ku bayimbi abayimba off key bangi ne abamanyi bangi bayimba off key na flatinga. Golowooza bantu bangi baflatinga, ate ebintu bya gundi bizibu nnyo nnyo ze nkubuulira waneeno mu studio. Tabafunamu nnyo buzibu kubatereeza.
no era gwe mulimu gwange nga producer kumuga nti kali kino kiri bwe kiti ne bwe bot kaddemu take endala damu they accept nga lwaki bozze kola kintu kirungize nkuwa ekintu ekibi abayimbi abamu tebawuliza ba producer kati obujja wange kola ki yabazze n'ekintu kye amanyi ali perfect oba toze kweproducinga singa oba oyagala kweproducinga ddayo oyo wekubira ebintu byobikolenga obyagala however mulina okuba mu ne communication nga kino kiri bwe kiti ne bwe kiti sinze enkomeredde ya art sinze kikulu nnyo okuwuliriza nze oboze wano n'ojja n'ongamba ekintu ino kiwuliriza okitegeera nagamba nomanyi lwaki tekiri bwe kiti ne bwe kiti oluyimba lusobola okugaana nga mulimu good terms n'omuntu nga tofeeringa kintu kyonna okitegeera so kati oba mulina okufaayo okukwatagana nga temunatunuulira nnyo ku kintu kya ssente kyaki enkolagana eyo gye mulina that bond ekola music. So tell me about relationship oli mufumbo. Shipo. Sidi mufumbo. Oli awo tawanya buwala bw'abandi. Yawo ndi mu Uganda. Obeera otya ekitanywa bujjo kikola otya? Ndi mu Uganda. Ndi mu Uganda ng'omuntu naye nga actually nti love tosobola kugyewala okitegeera era ngaza omuntu nga wandise ku nnyimba z'omukwano amanyiza abantu abalumiza batya mukwano gukuyamba kinga omuntu koza omukwano ogwo ogulaba ng'oli mu love ebintu ebisinga bisobola okuba nga tobifiiringa naye biba bizibu bitya tobifiiringa naye nga zolina omuntu ogwolya nti akwagala okitegeera ensonga y'omukazi omugaso gw'omukazi ebiseera ebisinga oba ogw'omusajja baba mu bantu abeeyagala kumalawo that stress. Kati osuubira mufuna ddi? Nja mufuna buli kimu Katonda akigabira omuntu akifuna nti kyekyo. So olinawo akwoleza engoye era engoye zange nsasula muntu n'azinjoleza naye nga yajja kubaawo. So nobody is here to look after you for a moment? Nerabirira Katonda nandabirira agabirira. Yeah, omayo omuntu obaako mu relationship then ateze bulaba nti omuntu is not serious kitegeera you give it a break. So what are your best colors? Best colors, I love black. Colors in red. Yeah, njagala nnyo black and red. Why? Colors za mukwano? Zezo z'omukwano. Nze z'omukwano ate munaye ku Valentine olza tulina ekya kye twambala ng'oggyeko black and red. Actually nzaagala nnyo nga nze omuntu. Kozi okay, colors ziri ssatu black, red ne white. Ebintu ebyo tebitera kwebuzaabuza nnyo. Anti white erabika mangu nti eddugadde kati tuba tujja kulaba nti oli mukyafu straight away. Then black ate era y'abakyafu era tukulaba nti toyoza kintu kimu. Black eyo logically black and white mbyagala lwa nsonga nti kyolabirawo this is black, this is white. They are shouting colors. Yes. Ne mubwa muntu ndomunoba obulwa kugambya ekintu bigamba olwa abantu abebuzabuza woliretinga ne colors muka mwana just be black and white. Tubuzi yukalo ojja abantu ino black and white tojja kumbuzabuza. Even red is a shouting color. Red. Era nabye ebintu ebyolabira dda nti kino kiri bwe kiti ne bwe kito kitegeera. Era otegeredde nti oli wa people power. Nkule ekintu kimu. Politics. Nze bukyambawo sirondangako. Why? Toyina ndagamuntu. Ndagamuntu njirina. Naye wenasoma ku history ebintu ebisinga bimenya omutima. Politics alinga nga wola. History repeats itself. Politics alinga nga wola relationship. Ezimu eri fake. Kimenya omutima. Mungejja utasuubira. Nti oyagadde omuntu n'omwagala n'akumenya omutima. So politics is yali bwati nze sinamuwa budde nga nze omuntu sinamwagala. However wabeerawo omuntu ogamba ono omwagala okitegeera. Yeah, kati politics.
So what's your best dish? Chili so funny naye nga the best akawunga ka muwogo and nuts. So ebyo oba tobiriddeeko owulira ng'obulamu buliko akaboozo. Like omuntu aba agasseemu ekyennyanja mu binyeebwa wa ebityo ebisinga kuwa akawunga ka muwogo. Ate sifunako omuntu anga nti ayagala nnyo akawunga ka muwogo kalabika bakafumba. Akafumba era njagala omukyala gwe naafuna ng'asobola okanjiyiza buli lunaku ng'alina okukafumba. Ng'alina okukafumba. Ate ekirungi ka layisi twandigamba nti ka bbeeyi tekalabika. Omuntu asinga okanfumbira ali omu. Maama wange ye muntu asinga ofumba ebintu ne bivaamu. Anti era tannayitaayita. Nze simanyi kufumba mu bulamu bw'ensi naye obuzibu buli nti manyi ebiwooma. Wali mulalwe waka wali kinabadde nkubuuza tewayiga mirimu waka? Abawala babeerangawo bangi kati okusanga nze omulenzi mu kiyungu. Anti ffe tukuzinge waka tewali mulenzi tewali muwala. Muna mukima amazzi mwoza ebintu musimula ennyumba mwera olujja mulongoosa buli wamu kiyungu toilets. Nagambye nze saakulira nnyo waka. Mazima experience ya waka n'emirimu gya waka sigirina. Nakulira mu kisulo engoye zange nsobola okuzooleza mmanyi ne mu kisulo nandifumbya budde ki bwe nakomangawo muwulidde tulina okugenda tutraininge okitegeera kati awo nandifumbya budde ki amazzi gonna gakimanga. N'ebyokufumba sijja kwewaayiriza era wano mu covid nagezaako okufumba byannema. Teri kutambula. Teri byakutambula teri byakukola ki. So kati n'okola otya n'osiiba n'osula? Nafumba nga era tosobola gamba nti ojja ku nebisiriira nebikona nebitajja. Ngambirya bye nasooka okufumba. Nkubamu akafaananyi olwafumba bikira akawunga ka muwogo. Nanoonyayo waliwo na sister nga Angelica yangamba omanyi nakuloni mangu okufumba. N'amagi. N'amagi. Actually kati ebyo byombi mmanyi mbigezaako. Nambuulya process awo salasala booti naye ogwasi. Obigezaako n'obifumba. Gwasooka kye byankola nalaba bitukula bulungi engeri gye mwalimu kabutta awo. Okutestinga kate ng'omunnyo gwakinkoze. Nga wakaayisa guli nodda ne mukati. Ayayayaya. Kale ebyokufumba byo siri mulungi awo sijja kwewaza naye ebintu ebisigadde mu nsi. Actually I can do. So do you think wetaagayo maybe oba kaskirwa kubeeko naawe ky'omanyi okufumba? You don't need kubanga you can get food from restaurant and so on. Nekyokuba nti oli mulenzi ate okufumba lwaki mba nkwetaaga okuyiga. Kiyinza okuba kyetaagisa naye for now sisobolaga nti kateekinga time mungi okufumba olwensonga ebintu byenkwasa. No, it's taking a time but era mu free time yo kanjigeyo maybe okugoya akawunga my favorite dish. Nja kigezaako naye nga tekimbadde mu gundi. Njagala omukazi gwe mbafunye bwe buvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa obujja okunfunisa omukazi. Bw'alirwala. Nga nze era nze alina okufumba. Yes. Anything can happen. Wabaawo solution. Sister alijja. Oba sister alijja. Waliwo ebintu ebimu ng'esikuba maama alijja. Waliwo ebintu ebimu nga Katonda alina engeri gy'ajja okubikolamu. Simanyi kufumba naye era ndya. Okitegeera. Nze nkubuulira kati bantu bagamba wanaateekawo lockdown y'Ebola biki Katonda alina engeri gy'alabiriramu abantu betugenda kujjayo ebyokulya. Twayita mu covid. Katonda alina engeri gy'alabiriramu abantu be. So buli mbeera. By the way, gwe yakuyise etya covid embeera ya covid. Abantu bajjanga awo ne barecording. Amu bajjanga actually ate by covid bwe yatandikira ye yasooka. Nali siri mu Kampala. Yali covid-19. Okitegeera. Anti yatandika 2 awo mu Gwokusatu awo. Kati mba ndi nali ngeze kulaba ku mukwano gwange father Mubende. Ewali mami wange ate era covid no gye yankwatira. Nibaga nti taxi teri kutambula, public transport kuba gye basooka okusiba. Kati n'oluvannyuma private transport nayo ne bagigga. Era bwe baataatamu akagundi nenjiriba nenzikana
n'okudda mu Kampala okitegeera nze gye nkwasaganya endongo yange ndongo n'emirimu gyange emirala cause by then music nali sina kyamaanyi kyemufunamu okitegeera ojjako era bingi neetaaga promotion. Actually right now I need kibaita serious management nga is not going to focus on Uganda only cause nina ennyimba nga omunauganda ayinza obutaluwa lubudde naye oba olupromoting zeno African level yonna wamu nga bajja kululabamu ekikulu ekyamaanyi cause waliwo ebintu ebimu ebiri serious ennyo wano music wa Uganda bo nga tebajja kifaako okitegeera naye omuntu omulala bw'anaakiwulira ajja taking attention n'okuwa credit ey'amaanyi. Ate nja kubuuza wali ofunayo kesi yonna oba mukwano gw'obaani yenna eyafuna covid? Nabafuna bawera baawona weebali kankubira ekintu kimu ekiri fane bantu batono nnyo abataalwala ku covid but because of their body immunity baawona cause kimanyi mu nsi omuntu azaalibwa alina ssenyiga obadde ekyo kyo kimanyi azaalibwa na that virus naye kasita efuna cause n'alyoka ajja wini weemala neevaawo okitegeera naye Sharks okimanyi nti up to now ekyaliyo abantu eyo nga ye awakanya nti covid teyaliiwo gaali malya ga nsimbi oba government you know cause of course obuyambi yabufuna wano wennyini mu ggwanga ne wabweru era kati kyekirine ku Ebola right now ye Ebola gyali tebakikiriza nti even Ebola gyali naye ng'ate jjukira yo pandemic ya Ebola yo yaliwo ko emabega talinga covid kuba ye covid abadde mupya nga tetumufunangako wakyaliyo abantu abali eyo abalowooza nti endwadde zino teziriiwo gavumenti eri mu kukola bukozi nsimbi oba oliawo byabufuzi. Kati buli muntu ebiseera ebisinga abantu bakkiriza nnyo ng'alabyeko amaaso g'omuganda gali mu ngalo bw'aba talina weewuwe yamulwalako oba namulaba wali nga kumpi anaatera okufa takkiriza. N'ekirala n'abantu ekibaleetera obutakkiriza bintu bingi ekintu kisobola okujja then wabawo abantu abalala bakyongeramu ati nga weekiri covid yaliwo ne bamwongeramu ati kitegeera bamuteekamu supu bamusavuwaza abantu ne batandika okulowooza nti oba omuntu eyafa nti situfu yafa covid bayongera abantu balinga bafa era nga bo babadde nga bafa naye buli death case gye twafunanga nga baga covid yamusse so abantu bongeramu ati sijja gamba nti oba kiki naye ekirwadde endwadde ebaawo okitegeera naye because nti okwongera okuboostinga ensonga n'okuteeka tension ku bantu balina okwongeramu ati gwe nkugamba nti they want money. Abaafa baafa era abasigalawo. Do you think eggwanga Uganda lya handlinga bulungi covid case eyo? Like cause abantu banyigirizibwa nnyo then abakoose bya security bakola omulimu ne batulugunya abantu actually nawudde ekimu era kyekiri ku gundi Ebola emubendeeri abantu babakuba embooko newuunya omuntu okuba nti omutangira kulwala Ebola alina omukuba emigga egimutta kyokka n'afa nga tafudde Ebola. Tiyagaasi yafuuka tiyagaasi mu kibuga wano kati twegamba ebintu ebisinga emisinde abantu badduka emisinde nga tulinga abali mu lutalo. Nze neewuunya oŋŋaana kufuna Ebola onkubye emigga egisinga neginzita nga Ebola nga si yanzise ekyo kiba ki? But otherwise covid ye abatulaba akyaliwo temugamba nti mu ggwanga yaggwawo olw'okuba tetukyalina kati maybe karantini omanyi kati ezo vocabulary ezaaliwo ennyo karantini omuntu ng'abuuza kyo kitegeeza ki so olw'okuba tokyawulira ayogera ku karantini simanyi vaccination kati abantu babagamba mugende mwegemese okwegemesa nakwo mu kugaanye vaccine zajja we ziri waliwo eza gundi emu n'endala eza gundi ebbiri abantu bannaye tugende twegemese covid akyaliwo ate kati ne Ebola ye
waali era abantu balwala abawona n'abafa n'olwekyo tulekeraawo ganti oba byabufuzi oba malya ga nsimbi ga gavumenti. Tufundikire Sharks obugambo obusembayo kikyogamba bafanzi bo. Nze mbagamba kimu, njagala buwagizi bwammwe n'okunzikiririzaamu kikulu nnyo. Ndeeta music, ekibayita music si wa pressure nti oba kiki, naye nga ndeeta music omulungi gwe mwetaaga okuwulira. Muwagire ne Legacy Band nange ng'omuntu n'okukkiririza mu kitone kye nnina, nganze omuntu we nekkiririzaamu nga setadde ku pressure sikoze eki, mumpagira abatali pressure mufune music omulungi. Omosirike. So ku social media tukufune tutya otuwene contact at least kutusobola okunoonyeza otukolere production otuwandiikire engoma. Social media Facebook Sharks Prince Kera, TikTok Sharks Prince Kera, Instagram Sharks Prince Kera, YouTube Sharks Prince Kera. Ne waltheni ne music wange gwe nataja ali ku media zimu Presto Gundi ezo music stores. Era otekamu bote Sharks Prince Kera nobanga ofuna music wange. Legacy Records tuli waneno ku Makai na Tete opposite Makai Primary School. Yakusanga osinze nze ka producer aliwo. Tuna ba producers abenjawulo, tunawo Uncle Tony, tunawo Eno. Waliwo n'abalala actually n'omuntu yenna asobola okujja n'akola naffe. Tuinvitinga. So contacts sobola okufuna enamba eyange 075 32 13 305, then MTN 07 80 38 2621. Nobanga otufuna tubanga tukola music, tukolagana bulungi nnyo, tukola ku bintu ebinyuma ebipya. Okay, so wetubadde wano wetusinzidde nga bw'abagambye ku Makai, opposite Makai Primary School. Yes, one in Natete. Zino ze studios Legacy Records. Walungi, wasirifu bulungi. Nungi bitya egaba vibe. Yabyewo by the way personally muyitirewo mujje mu recording. Sharks naye nsubira mnyo muntu omutuufu owokolagana naye, muntu mulungi, his professional, akola bulungi nnyo ebintu bye. So yitirawo ko mukwano obenga omweyambisa ne lyrics awandiika bulungi. So everything is on point. Kyensobola bagamba kati eddako tujja banjula ku zimu projects ze tukozeewo. Ngoma wenze ale ngoma bembe budde bwa kiro akatoloza kuliza bebe amasuka ku kitanda baby yenza tiliza yenza manyo mugajo gweko kempanga wene mamaza simba kunkokola omusirike. Kale njagala okubagaza ekiseera ekirungi weyongere okusubscribinga, okulayikinga, okukomentinga n'okusharinga. Abantu bano tubaleeta babenga bakwongerako. Manyi bingi byoba omanyiiko naye ng'ate weetaaga to go in depth of something. So nsubira nti abantu bano bagezaako kunnyonnyola ekyo kyennyini kyeweetaaga okumanya. Kyobadde tomanyi n'okimanya, ate n'ekyo kyobadde omanyiiko ne weeyongera okukitegeera. Fik Media kwe tuli. Kkiriza nkusiibulire wano. Ssaabasajja Kabaka awangaali.